kuliko omulango bakamafe Ombuli Masembo kutuusa ku programu ekirooto. Kirooto ki? Kitegeeza abagamba mbo balina ekirooto ky'okuweereza ku ki? Ku Bukedde TV. Mwabo tuze tusunsulamu omu ku omu kuva mu kitundu ekyasooka kyakubiri kyakusatu paka we tutuuse tulaga abo baayitamu wikyere kujjukiza nakulaga ab'amawulire basomi b'amawulire kati nkulaga bakola ki? Bagamba mbu basobola okuweereza nga basanyusa abantu shows eza entertainment. Ombuli Masembo okugikutuusaako kankwongere omu ku omu nekyoba omanya nkulaga nani stop teri kwogera kulaga buli omu. Mwebale abatuuliriza abatuninze Bukedde TV mwebale yonna gye muli eniyo program Oluyimbalo n'omunango omuweereza wa Namwanje Rose. Njagala sooka okubuuzaako abatuninze awe Namasuba mwebale kubanga mututeze mwebale nnyo bannaffe mukola ky'amaanyi okuba nga mwekumidde ku Bukedde TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Abasebole banja omusibi omutano abalobi ba Bukedde TV program akayisanyo amanya Nicholas ngogo mutema kine tumira abobutale mugamba mutya abobutale yo mugamba mutya bakola mu wino na tete mugamba mutya program akayisanyo tukana patu balagaye mutyo mbudi kizinachi mu kisawe wankulukuku ajira patu basalako na mutima abayimbi bonna tukana patu baleta tubategeza no ku Bukedde TV tuli bakabitu bamutawana tutumira abobutale ne tutumira ku boda boda abatawoza bijaketi nodako kireme kinovuga musabaze nga wenna olingachi mukitegeera muli tuli bakabi nete musibo wankulukuku mbutu yambuti kizi nachi nalo program na kaisanyo ya nyingiddewo muwala wa Buyonde nga bulijjo kuzina essaawa tubeera tugenda bafa bakula omuziki era nga bulijjo okuva ku ssaawa 7 mu program yo digida olina okudigida n'osanyuka ino program egenda okujja katebe muli mutyambala musiza abasebo ne banyawo munene eyo gye muli abandabira mu katale ko wino gwatudde uyimirira genda newa neighbor omugambe situka omwana yatandise ddera nga twebaza abasponsa bafa abateeka mu program sente kubeera ng'otudde nga kwegamba oliriza omuziki nga bonyawo ka Pepsi okitegeera nnala amanyane mwebale kukumira ku Bukedde TV amanya ne Dobozi Kasimu Mulumba nyimpereza program Crime Watch abatuze be Kajjansi bekubidde omulanga olw'obubbi obususe ku kyalo ng'abantu tebeebaka ekire kikeeseza olunaku olwaleero bagenze ne bamenya omukazi ne babba ebintu by'omusaaluuni byonna ntumira Mbaniza ku Bukedde TV 1 amanya ne Dobozi Kasimu Mulumba mpereza program Crime Watch abatuze be Kajjansi Reza Zone B bekubidde omulango ku bubbi obususe ku kyalo ekira kikeeseza olunaku olwaleero omukyala bagenze ne bamenya saaluuni ye ne babbamu ebintu byonna naye tusaba malayika zibakkeko mwenna abakoze ekintu ekyo mubeere nga mukola ki nga mukikomya napozi n'abatuuze abalala ab'ennakigalala nabo beekubidde omulanga obubbi bususe babba ente zaabwe bazisala babalekera amabaluwa emabega nga babagamba nti zino bannaye ze tusaze enkapa naye amanya nga bulijjo nzena mukowa Masaba Rogers ambassador w'Abagisu ayawonawo okubutikirwa ettaka n'olwaleero tuze ku Bukedde TV okutulisa program akasale wano wetuletera ennyimba ennya tulabe luliwa olusinzeeko ku lunaalo wetufunira abakubi b'amasimu ne batulonderako luliwa oluliriddwawo akasale. Omulabi waffe ali ku Bukedde TV nyongera okwanirizaako n'okubuuzaako wasibye otya mukwano kano ke kadde omumbejja Peace Nakimbugwe Madina mbanziguse mu programu yo Enganzi wasisinkana otya omwagalwawo omulabi wa Bukedde TV oli ku program Emitemito nga nzayo gikutuusaako Ronald Nwagaba olunaku olwaleero era njagala kutegeeza nti Emitemito mu Uganda tutambuza tutya emirimu gyaffe ate ffe abaana abato ffe tusomye oba tetusomye tulina okuba nga twekubiriza bannaffe ne tusoma obulungi Ronald era nzayo gikutuusaako buli lwa Sunday Emitemito program
eno ku Bukedde TV. Omulabi waffe njagala obeere ngo ogigoberera so nga mugezaako n'okulabika nti abaana bato mubayigiriza era mubayigiriza okukola emirimu era nga mubakkirizanga okulaba eno TV Bukedde TV program Emitemito era nga nze. Alright, tunakula kutano tuba tuyingiddeyo ne program yo kyolowooza wano ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo nnaku z'omwezi 19 omwezi gwa 8 12 mwezi gwa 10 12 18 tutalaga ebitundu ebyenjawulo okusobola okufuna endowooza z'abantu ez'enjawulo okusinziirako ebyo bigenze mu maaso mu ggwanga. Osobola streaminga live ku YouTube osobola okutufuna n'otulaba bulungi osobola oweereza message yo n'otuwa nawe endowooza yo ku ebyo by'oba otuwadde. Amannya gange nze Ndabukalo Wajjala okwatuusaako eno program koze ne bannange bangi program eyo abampeereza nze Ndabukalo Wajjala tova ku Bukedde TV program ddala nnyingi zikyajja. Nze Bazibumbira William ne program mukulika eyo mwetubeerera wano wetukubira emiziki egikuwummuza era ng'ebeerawo buli Mande okuva ssaawa 10 paka 12 okuva ssaawa 12 ez'akawungeezi. Amanya n'eddoboozi Muwummuza Timothy programu yo ani serebuwo nkubire simu mbuulire serebuwo oluyimba ki lw'oyagala mbuulire oluyimba ki olukukoledde omwagala ku lw'enjagala. Ababi ba Bukedde TV nga bulijjo mwebale kubeerako obumanyi obutabeerako bulijjo tuba tetusobola kukola ki kubaweereza bulungi. Osibya tyo obulabe omulungi wa Bukedde TV yeno program gakyali babaga nange mwana muwala Nekesa Kola Ityoma program ene ebeera ddala okutandika lubanda ku lwa balaza paka olwokutaano okutandikira ddala ziba ssaawa 6 paka ssaawa 9 ez'olweggulo wano ku Bukedde TV program ene bagiteekamu essimbi ebanaffe aba. Alright, Oliku Bukedde TV 1 and of course my name is Chimera Aloysius. Nyingira na programu e live jukira ati chikuba kuva saa 10 paka emweka ongezi ngarambera ddala okuva ku Monday paka onako lokutande. Amanya n'eddoboozi nze Nalyange Christine tumaniriza ku Bukedde TV 1 eno ye program Teen Voice elagibwa buli Lwamukago okuva ssaawa 3:30 paka ssaawa 4. Ngeno program eriwo kulaga abavubuka kulaga emitendera abavubuka gye bayitamu n'ebizibu abavubuka bye basanga encha. Terevu nkwaniza nnyo ku Bukedde TV erinnya nze Sima Muhammad Chudi omulangiro okuviira ddala wano wennyini wendi. Olwaleero nno lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 19 mwaka 2017 era nga nkujjukiza gwe wenna nti olunaku olwaleero tutuuse ne program UG Hot nkubuulira omuliro ogujjudde mu ggwanga lyaffe mu areas zonna ezijjudde wano mu Kampala nga nkujjukiza nti entandikwa n'enkomerero ey'abayimbi baffe abagenda okubanga ate oba oliawo bajja mu ggwanga nabo abaliwo wano Uganda kyekituufu kye batuuseeko. Nze mwennyini omulangira Simbwa ng'ekutuusibwako K2 Telecom era bakugamba nti K2 yegasse wamu ne Airtel ne bakuwa K2 Airtel K2 nga bakugamba gwe wenna ayagala okudda K2 genda bugenzi n'omutindo. Omulabi wa Bukedde TV webale kubanga ogirabye amanya n'eddoboozi ze Kwizera Gideon era ngenda baweereza mu program gye bayita essuubi eritamala lirwirira. Lwaki nkuleetedde program bweti ku Bukedde TV gwe omulabi wa program eno njagala oyige nti bw'oba oyina essuubi buli kyonna kisoboka. Tujja kulambulula mu ngeri y'enjawulo mu bintu byonna bye tusobola okugyamu essuubi. Olwaleero njagala tukwate ku kintu essuubi nga tukikutte n'obwegendereza obw'amaanyi. N'olw'ensonga eyo Alright, oli ku Bukedde TV tukwaniriza omulungi atulaba weba yetweyingako essaawa zino amanya n'eddoboozi Sarah Namuhira program Dembele. Sorry? Okay, oli ku Bukedde TV omulungi atulaba amanya n'eddoboozi Sarah Namuhira era nga nkugamba nti wano wooli tuli ku program Dembele. Program eno mwosabira akayimbako konna koyagala ffe tukakuwa buwi at Baniriza ku Bukedde TV amanya n'eddoboozi Katongo Ejjadi program Zera bwe tuba tusizako amawulire g'emizannyo muli Kanyomero wano mu ggwanga Uganda
Futula akayimba kakabia ka Bobby Wine and Baby Cool abakyali abakabi nyo. Of course oliku Bukede TV1 and of course you're streaming live. This is the biggest TV radio connect show, Bukede TV1. Chikumikanza tano Bukede Farmer and Boutiques. Of course you're also watching that. Is St. Mario Badman Bigman, the #1 ghetto expendable wakabi guy orichali wanga tera computer center Julius ugambo cha guy eno show bagita ku platform. Of course Jose Chameleone amaze kubanga ayingira wo atuka sayo nana gwe ali ku platform. Of course ku platform zona kwetuli Yoga Wood Medium twanizo mlabe afatala ku Bukede TV amanya gange zina nsambali ya mtuzako program ya Yoga Wood Medium mwene tuina twogera ku film zaffe za Uganda, film ez'abaana bafa aba Uganda, ez actingidwa abaana bafa abawano, ezi directingidwa abaana nzaro ezaffe ezawano. Era wana program tubeera n'ebintu bingi ebyenjawulo, tubeera ne premiers. Obadde mulabi mulungi omwe masemo kutuzaako programu ekirooto kuva twatandikire paka tukola ki otukobye nenga kyobomanya nga bulijjo wiche wede nakulaga bambasomi bamawulire kati ngolaze baki ba entertainment wabakola shows za entertainment abayiseemu nenga kyobomanya bakyali bangi aba shows za entertainment ngolaze kaba basoose wiche jange nakwongera mwaba abayiseemu abamu kubakola ki kubayitamu nenga kyobomanya badde kulaga nani stop ono avaako naddako nenga ombi masano gikutusako tusigana omulundi ogujja mukola kyaka binyo kulaba Bukede TV tusigana omulundi ogujja mweraba.